His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bambi olumu tumusaasira olumu awulira nga aweddemu amaanyi olw'abantu oluusi be yeesembereza nga tamanyi intensioni yaabwe nga tamanyi biki bye baagala era nga tamanyi lwaki bamuli closed era nga tamanyi lwaki bamuli kumpi naye ate munnange agenda okutundatunda bwe bati ng'abantu bano balina bigendererwa byebyo birala. Bigambo bino bituluma nnyo omutima, bituleetera ennyiike, bituleetera okutya, bituleetera obweraliikirivu mitima gyaffe naddala ffe abaagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe tutaba omuntu nga leader of opposition ng'akola ebintu ebitaliiyo, ebintu bye tutandimusuubiddemu, ebintu bye bitali ku mulamwa, ebintu obirina nti oba tugambe nti mutume ebintu byakola nga oluusi olaba biswaza eggwanga lyaffe, biswaza struggle yaffe bambi kimumalamu amaanyi. Oluusi twebuuza n'okwebuuza nti oba Mathias Mpuga Nsamba omusajja ono mutume oba Mathias Mpuga Nsamba alina amuteekamu ekyo ekyokubeera nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutwala ng'ekitaliiyo oba we yamuwa obwa leader of opposition bye bwamukyosa kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency yeesiga Mathias Mpuga Nsamba yamusembeza, yamuwa obwami, yamutegeera era munange yali amanyi nti oba ongeri gyali omusajja omukulu nti at least ebintu bye byagenderako oba naye byaliko n'ekyatewunyisa nnyo gyate Mathias Mpuga Nsamba ffe abamutunuulira ne tumwetegereza tumulaba nga musajja ali ku mulamwa mulala nnyo okusinga ku mulamwa gw'enkyukakyuka oba omulamwa gwa swagga eno gye tulimu. Ekintu ekyo kitumalamu amaanyi, kituleetera okutya, kitwennyamiza mitima gyaffe kubanga twetaaga nnyo abantu be tutambula nabo nga bali ku lugendo lumu naffe wabula si bano abajja obuzi okwenoonyeza ebyabwe. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina obulumi bw'abo abantu abo oluusi be twesiga naye ng'ate bo bw'engeri twandibeesizeemu munnange bo nga si gye beetaaga tubeesigemu. Kituluma nnyo, kitumalamu amaanyi naye tusigale nga tuli solid, tusigale nga tuli bagumu. Uganda yaffe ejja kununulwa. Temulowooza nti bwe tunaafuna bano abaagala otuzza emabega, bano abaagala otuggyako ekitiibwa kyaffe, bano abaagala okutuggyako okwagala kwaffe, bano abaagala otuggyako amaanyi gaffe, bano abaagala otuggyako ebyaffe byonna nga baagala babyeddize bo nga bo. Banange tubaleke tubasonyiwe tutambuze olugendo lulala olw'obulamu bwaffe anti Uganda y'Abannayuganda era Bannayuganda ffe abalina se esembayo. Mathias Mpuga Nsamba tukusaba seba mukama waffe bw'obanga olina mission z'endala weetereeze okimanye nti eno struggle mufiiriddemu abaana b'abantu, mufiiriddemu bamaama b'abantu, batata b'abantu, mufiiriddemu bangi. Otonule otandike okugamba nedda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga waayimiridde ku mazima ge yagirako nange kanyimirire nneme kubeera wano wali mbeera omusajja bannansi gwe banaawa ekitiibwa, mbeera omusajja bannansi gwe banaayayaanira. Banange kijja tusanyusa nnyo era kijja twongera amaanyi. Mathias Mpuga Nsamba abaana bangi bakulabyemu ebituli, abaana bangi bakututtenga kye twandibadde tutatowoozaako nti oba oyinza okkiwa n'olw'okuba nti obweraliikirivu bw'Abannayuganda be balina gy'olina olw'ebyo bye balabyeko oba reaction ye oluusi eri pulezidenti waffe munnange abaana bano baleetedde obukaawo. Abaali bakwesiga, abaali bakutaddemu essuubi lyabwe batandise okuba nga bali kuggyamu naye ngolooza lwaki n'eddala twagala kibeere bwe kityo. Twagala Uganda yaffe etambule n'abantu abateefu, abantu abategeerekeka era abantu abalina omulamwa wahuweeraga. So tutambulira wamu tujja kutuuka ku buwanguzi. Abantu ne batuuka ne bakula bwe batyo nga bakimanyi nti munnabyabufuzi tateekeddwa kuba na bizinensi, nti ebyobufuzi ebeera bizinensi ye. Kati mukwata abantu ngaawe bwe mutegedde nti obyobufuzi ebizinensi yaabwe ne mubasindika mu nsonga ez'obuvunaanyizibwa bagende bateesese eggwanga. Kumbe eri gye mubasindisa bagenze kukola business kwa mwabalaga nti politics is their business. Botunulira ababaka betwasindika mu parliament nga basinganya balina business zaabwe nga bakola balina ku busente era ojja kulaba nga balina kye bagasa mu parliament gye bali. Bano be mwamatiza ng'okuva lwatandika omuwulira nga akuba masimu nga talina business gyakola nti oba alina edduuka egindi nga naye nenyini bw'abayogera olaba ng'okuva kwe mu ssomero yatandika yajoininga bujoininzi politics. Talina background ya business yonna, talina kyali akozeeko mu nsi nga kya business kumubeezaawo ng'omuntu.
wabula kubanga amasimu ne bamusasula vuma gundi kuba amasimu ne musasula ndi lumbo oli bwatu najanga azimba kaliya ya politics mpaka esawe eno jali jimwa musini kwa parliament oba mukulembeze wa kugombolola nabanga talina kyamanyi mu nsi okujja ko politics nga business ye abo tubafunyemo obuzibu bungi nnyo tebana kyatugasinza nga gwe bobera ne business ngo ogifaako nnyo oyagala ebeerewo oyetaga bakasitoma bwatyo naye bwabeera ku bya politics bwe mumusindika mu parliament n'alaba nga byagenda okuteesa biyinza okumuviirako obuzibu mu parliament akasente kaafuna n'akafiirwa awo at least atunda eggwanga temubalabye bwe bazze bakola oba kitegeera n'olwekyo Abannayuganda mwegendereza abantu bemugenda okulonda osindika mu parliament oli asooka ababuulire akola mulimu ki gwe mugenda osindika mu parliament alina business ki gy'akola alina ssente esobola omubeezaawo ng'avudde mu parliament oba gye mumusindika parliament gyatunulidde nga gy'agenda okujja ssente business abasajja bazaaka bagendanga nga balina ssente baabalema oggula nakatula abakyazoganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira parliament nga alina ssente yabalema oggula ebbanga lyamabi yabazoganyanga buzoganya bano twasindikayo nga banaku babagula tebanabona kuyingira kuba neza akola campaign be bazibawa baalira mu advance nga tebanabona kuyita kugenda mu parliament oba kitegeera bakulu kiki ekibatuuza mu parliament ne muteesa n'abawo ensonga Mwami Museveni ne baneze baagala ne ziyitamu ng'okukyusa ebisanja okujjeko mu kubisanja ng'okukyusa emyaka ne byonna bye muzze mukola biyitamu nga mmwe bamu kubatudde obbiisa naye ekyo abaana be baakwata kati emyaka 3 bali mu kkomera lwaki balemedde mu kkomera ng'abavunaanyizibwa kusiba abaana abo mutula nabo mu parliament mwe mubeera parliament bwe yasobodde okuyimirira olw'omuntu azze okuwaba nti bamuvumye ne bakuba n'akalulu tuzanye vidiyo tetugizannya nako ne mukakkiriza ne mukeetabamu ne kabeerawo era ne mugamba bagizanye mwagala muli bibagambye bitayisikamukamwa kuba muli baseegu mwamanyira ebyobuseegu ne babateerako muwulirize kuba bonna obwedde ekibatta okuwuliza akatambi ako kuba bawulidde omukazi agamba ebigambo byagenda esobola tebiyisikamukamwa kati obwedda buli omu alwana bakazanye awulire ebyobuseegu ng'amanyi nti zaake yagenda ebyobuseegu n'abivuma ono nga bimwagala okuwuliriza oba kitegeera ekikolwa kye mwakoze nga mulwanirira eddembe ly'obuntu eryatyoboolwa ku bannabayabufuzi tekikoma ku bannammwe bokka mulinawo mu paalamenti n'abatali mu paalamenti abo abaana be baasiba enkumi n'enkumi z'abaana abasibe abali mu makomera ebikumi n'ebikumi by'abantu ababuzibwawo ebifaananyi bye mwalabye mu press conference jo eyatudde nga abantu abo bakutte ebifaananyi by'abaana baabwe bakutte ebifaananyi by'ababba baabwe bakutte ebifaananyi by'abasisita baabwe ne bikoma bukomi awo ne mutambula enkya ne muddeyo mu paalamenti ne mudda mu kuzannya obuzanyi mbu babazanye obutambi bwa zaake ng'avuma omukazi bwe mutulaba temuna kye muyinza kukolawo bantu abo okujja baana abo okuva mu makomera lwaki temuzira entula zonna eza parliament nga temuzikiriza genda mu maaso buli mulamu oguleetebwa temufuluma kuba bwe mufuluma bo nga bagenda mu maaso nga basalawo bye baagala mulina kusigala munda mubazoganye temufuluma His Excellency yabalaga ekyokukola togikwatako yafulumako mu parliament bafulumya abafulumi naye tebafulumako mu parliament basigala mu parliament nga balina okuzoganyiza nammwe ekyo mulina okukola teri byakufuluma musigale mu parliament mugambe nti tewaliwo kirala kyonna kye tugenda tuteesaako nga tunamaliza nsonga z'abaana abasibe abali mu makomera bwe mubanga mwalayira nti mugenda protectinga constitution nga mu parliament mwe mutuula mwe muli amateeka mwe gayitira agali mu constitution kati ddala mukikoze kye mwalayira okusiba abantu obwere nabasaba emyaka 3 nga tebalina musango okwo si kutyobola constitution ya ggwanga bwekyo constitution y'eggwanga bweragira okutwala abasivilian okuweza mu kooti z'amagye si kutyobola constitution ya ggwanga bye mwalayiro gikuma mubikola olwo mugikuumye ng'etyobolebwa mu nnyumba mwe mutudde amateeka mwe gayitira ne bagamenya enkya ne mujja mutula mu parliament mubakolera amateeka ago bano ge bamenya ne mutula nabo mu parliament baminisita ba security mutula nabo mu parliament baminisita b'eddembe ly'omuntu mutula nabo mu parliament baminisita b'ensonga ez'omunda mutula nabo mu parliament
ne mutesa ku kino leero ne kiggwa ekya mutesa ku kiri ne kiggwa emyaka 3 abaana bali makomera batalina misango nembaga mukyatula mu parliament mukiza parliament negenda maaso nga muli omutudde temuddamu kufuluma parliament wabula musale omugambe nti olwaleero ekitulese wano twagala buli avunanyizibwa ku nsonga y'abaana bano okubeera nti bali mu kukomera basibe nga tebalina misango. Minister of Justice ajje wano atubuulire kiki ekiganye misango gy'abaana bokugwa bavuna misango ki okuba nti bakyali makomera paka leero. Bagezeko okupala banyongete teri parliament egenda maaso muzoganye oba mukubakuba bitebe nga teri gwe mukiza kwogera ddoboozi kuyitamu bajje babajjemu bujja nga bwe bakikola ku luli n'enkya mukomewo mukole ekintu kyekimu babajjemu bujja mpaka lwe baligamba nti please olwaliro twogere ku kino. Minister wa Justice jangu wano owa security jangu wano n'abavunanyizibwa ku kino jangu wano mutunyonye bano abaana bakola ki mu makomera. Mugena malake ekisanja abaana kwe babalonda ne batuka no basi emyaka 3 gye mwakatambula ko muli mukwenjoyinga musaala muli mukwenjoyinga kuvuga mmotoka nnene abaana bali makomera bavundireyo family zaabwe zidobonkanye bakyala bwe babatutte abaana tebasoma tebalina kyakulya balwala bafa bakitabe bali makomera mwe mukwenjoyinga kufuna misaala gyabwe bukadde 3 buli mwezi. Bwe mutesa bino bitamu ebyabano byabaki bye mutateesaako kubimaliriza abaana bakola ki makomera. Mukola ki mu parliament nga gye muyisiza amateeka constitution gye mwalayira okuuma nga bagityoboolera mu parliament mwe mubeera. Temufuluma parliament musigale mu parliament mukole gwa kuzoganya mugambe teriyo business egenda maaso olwaleero nga tetukoze kino. Ebgo teyayimiriza business zonna eza parliament ne ziyimirira mpaka nga mumaze okumaliza ensonga y'omuntu gwe bavumye. Imagine ensonga y'omuntu gwe bavumye yasuze ewedde nga kisaliddwawo zaake agende mu kashiko akakwasa empisa mu lunaku olwo songa yajese lunaku lumu nekyeyasabye nekisalwawo okwolwo lwennyini olumu mmwe mwabaki abangi bwe muti abantu abasoba mu nkaaga nga temusobola kutuula ne mu forcing parliament kusalawo ku nsonga z'abaana basibira obwere batalina musango. Temufuluma parliament musigale mu parliament ne temukkiriza kintu kyonna kugenda mu maaso nga tebamaze kutula mu nsonga z'abaana baffe abali mu makomera. Mukube ebitebe mwenna muyimirire mu nga mulwanirira eddembe ly'obuntu eryatyoboolwa ku bannabayabufuzi. Tekikoma ku bannammwe bokka mulinawo mu parliament n'abatali mu parliament abo abaana bwe basiba enkumi n'enkumi z'abaana abasibe abali mu makomera. Ebikumi n'ebikumi by'abaana by'abantu ababuzibwawo ebifaananyi bye mwalabye mu press conference jo eyatudde nga abantu abo bakutte ebifaananyi by'abaana baabwe bakutte ebifaananyi by'ababba baabwe bakutte ebifaananyi by'abasisita baabwe ne bikoma bukomya ne mutambula ekya ne muddeyo mu parliament ne mudda mu kuzannya obuzanyi mbu babazanyi obutambi bwazaake ng'avuma omukazi. Bwe mutulaba temuna kye muyinza kukolawo bantu abo okujja baana abo okuva mu makomera. Lwaki temuzira entula zonna eza parliament nga temuzikiriza kugenda mu maaso buli mulamu oguleetebwa temufuluma kuba bwe mufuluma bo nga bagenda mu maaso nga basalawo bye baagala mulina kusigala munda mubazoganye temufuluma. His Excellency yabalaga ekyokukola togikwatako yafulumako mu parliament bafulumye abafulumi naye tebafulumako mu parliament basigala mu parliament nga balina okuzoganyiza nammwe ekyo mulina okukola teri byakufuluma musigale mu parliament mugambe nti tewaliwo kirala kyonna kye tugenda tuteesaako nga tunamaliza nsonga z'abaana abasibe abali mu makomera. Bwe mubanga mwalayira nti mugenda protectinga constitution nga mu parliament mwe mutuula mwe muli amateeka mwe gayitira agali mu constitution kati ddala mukikoze kye mwalayira okusiba abantu obwerere nabasiba emyaka 3 nga tebalina musango okwo si kutyobola constitution ya ggwanga bwekyo constitution y'eggwanga bweragira. Okutwala abasivilian okuweza mu kooti z'amagye si kutyobola constitution ya ggwanga. Bye mwalayiro gikuuma mubikola olwo mba mugikuumye ng'etyobolebwa mu nnyumba mwe mutudde amateeka mwe gayitira ne bagamenya enkya ne mujja mutula mu parliament mubakolera amateeka ago bano ge bamenya ne mutula nabo mu parliament. Baminisita ba security mutula nabo mu parliament. Baminisita b'eddembe ly'omuntu mutula nabo mu parliament. Baminisita b'ensonga ez'omunda mutula nabo mu parliament. Ne mutesa ku kino leero ne kiggwa ekya mutesa ku kiri ne kiggwa emyaka 3 abaana bali mu makomera batalina misango. Nembanga mukyatula mu parliament mukiza parliament negenda maaso nga muli omutudde temuddamu kufuluma parliament.
wabula musale omugambe nti olwaleero ekitulese wano twagala buli avunanyizibwa ku nsonga y'abaana bano okubeera nti bali mu kukomera basibe nga tebalina misango. Minister of Justice ajje wano atubuulire kiki ekiganya emisango gy'abaana abo okugwa bavuna misango ki okuba nti bakyali makomera paka leero. Bagezeeko okupalabanya ogende teri palamenti egenda mu maaso muzoganye oba mukubakuba bitebe nga teri gwe mukkiriza kwogera ddoboozi kuyitamu bajje babajjemu bujja nga bwe bakikola ku luli. N'enkya mukomewo mukole ekintu kyekimu babajjemu bujja mpaka lwe baligamba nti please olwaleero twogere ku kino. Minister wa Justice jangu wano, owa security jangu wano, n'abavunaanyizibwa ku kino jangu wano, mutunyonye bano abaana bakola ki mu makomera. Mugenda malako ekisanja abaana kwe babalonda ne batuuka n'obubasi mu myaka 3 gye mwakatambulako mulimu kwenjoyinga musaala mulimu kwenjoyinga kuvuga mu motoka nnene abaana bali mu makomera bavundireeyo famire zaabwe zidobonkanye bakyala baabwe babatutte abaana tebasoma tebalina kyakulya balwala bafa bakitabe bali mu makomera mulimu kwenjoyinga kufuna misaala gyabwe ku kadde 35 buli mwezi. Bwe muteesa bino ebiyitamu ebyabano byabaki bye mutateesaako kubimaliriza abaana bakola ki mu makomera. Mukola ki mu parliament nga gye muyisiza amateeka constitution gye mwalayira okuuma nga bagityoboolera mu parliament mwe mubeera. Temufuluma parliament musigale mu parliament mukole gwa kuzoganya mugambe teriyo business egenda maaso olwaleero nga tetukoze kino. Eggwo teyayimiriza business zonna eza parliament ne ziyimirira mpaka nga mumaze okumaliza ensonga y'omuntu gwe baavumye. Imagine ensonga y'omuntu gwe baavumye yasuze ewedde nga kisaliddwawo zaake agende mu kakiiko akakwasa empisa mu lunaku olwo. So nga jese lunaku lumu nekyeyasabye nekisalwawo ku olwo lwennyini olumu. Mmwe mwabaki abangi bwe muti abantu abasoba mu nkaaga nga temusobola kutuula ne mu forcing parliament kusalawo ku nsonga z'abaana basibira obwere batalina musango. Temufuluma parliament musigale mu parliament ne temukkiriza kintu kyonna kugenda mu maaso nga bamaze kutula mu nsonga z'abaana baffe abali mu makomera. Mukube ebitebe mwenna muyimirire mu parliament mutandike okuyimba ennyimba. Tebajja kuteesa nga muli mu kuyimba ennyimba bwe mukuba mu ngalo. Temulaba abaana b'e South Africa bakikola ba Julius Malema bwe basazeewo ensonga ng'erina kuggwa bonna bayimirira ne batandika okukuba ennyimba zaabwe nga bwe bayimba bakuba mu ngalo mpaka lwagala ni mukkakane kale tugende mu maaso. Mubadde mugamba ki titwagala kino kyogerweko tukimaliriza olwaleero mwekyo kibalebera kyokkola. Kati omusango tugutadde ku mmwe nze ku kyenalabye eggulu omwalo ekyo yakoze kyandaze bulungi nti mmwe mwesibye abaana baffe makomera mwabatula obutuuzi okwenjoyinga omusaala gwammwe n'emmotoka ze muvuga ez'ebbeeyi n'ebinyumba eziri mu bikomera na buli kimu alawesi ze mufuna kutabaala nsi eno n'eri. Abaana bali makomera bafunda abaasibwa ku lwammwe temuddamu kukiza kitu kyonna kuteesebwa mu palamenti. Mmwe babaka baffe betolonda ba NUP mpaka nga ensonga z'abaana abo. Webale nnyo mukwano gwaffe, webale nnyo muganda waffe okuyimusa eddoboozi lyo. Yes, abaana bali makomera bavunda, abaana bali makomera balina obulumi obw'enjawulo. Kituluma nnyo okulaba abantu nga bano, abantu ba UCT bukabulwa nga bakola ebikolwa ebitaliimu nsa. Naddala ababaka baffe aba National Platform, mweberere mu baganda baffe muyimukire mutulwanire eggwanga. Temulowooza nti bwe muneerijja ku Museveni we ne mumwetuggako bwe mugenda ofuuka ekyenjawulo. Ye Museveni aliwo okukozesa abantu wabasuula, so nammwe temweyibaala nnyo. Akazide kammwe kajja tuuka. Bino ebigambo mbyogera nga mbisindikira eri omukulu Mathias Mpuga Nsamba ne musaba yeetunulemuko kubanga bannayuganda kwe banamugyamu obwesigwa bwabwe ate it will be a different case for him. So tumusaba atunulire bannayuganda bameka era bannayuganda obuzibu bwabwe bubaddewa era bannayuganda bafunyeewa okusoomooza bannayuganda wa we baagala okubanga okukyusa mu Uganda yaffe y'abannayuganda era bannayuganda ffe abalina se esembe ku ggwanga lyaffe. Center Robert Bobi Wine His Excellence atuma okubeera abawamu era atuma okwataganira wamu tutabe nga tunula eggwanga tuve ku ono Museveni eyajja okubba, eyajja okusaanyaawo, eyajja okwonoona, eyajja okutulugunya. Tutunulire wamu, tutunudde tutya eggwanga lyaffe. Sorry, twegaseeko tutya okulaba nga Uganda yaffe efuna ekyenjawulo era nga tubasuubiza bannansi tutubeere bagumu. Bino byonna
luno lugendo tulutambula ate era tujja tufunamu ebiwanguzi bungi. Temuggwamu maanyi baganda baffe, mikwano gyaffe, mwimuke tulwane, mwimuke twerwanirire. Tugenda fuuka abawanguzi era tujja fuuka abanonozi singa tunakwataganiramu okulaba nga bannayuganda, mikwano gyange, baganda baffe, ffenna tukozesa eddoboozi limu okulaba nga twenunula. Tewali kigenda kutulemesa singa tunaaba twekutteko ng'era tuli kimu, ate era obumu bwaffe bwe bugenda tutwala mu buwanguzi. Tuyimuke tulwane, tulwanirire eggwanga yaffe.